Embeera bw'eti gavumenti egamba nti egiwaliriza okubeera FOC yatandika kati omwaka gumu emabega n'ekigendererwa eky'okunyigiriza gavumenti ekole ku bintu biruma bannayuganda. Peter Nyombe nga yasaba abawolereza wa gavumenti akakasizza nti nga yeeyambisa akawaayiro 56 aka Penal Code aweze emirimu gya FOC era ekiwandiiko ekikakasa ekyo amaze okukiweereza poliisi etuukiriza omulimu gwayo. Nasayinize ekiragiro ekibaaninga FOC kubanga ebikolwa byakyo bibadde bireeta okumenya amateeka era nga ogwo musango mu Penal Code etteeka erikwata ku misango egya poliisi tasobola kugiwera mu mateeka mu bigambo ne mu bikolwa. Ne bw'anaaba agambye nti mpuuga ne banne mbajjewo bamba sibye abalala bafaanako nga mpuuga ne FOC zifaanako zijja kujja awere mpaka lwanaasembayo naye nga yeeweze nga avudde mu buyinza. Obadde okusukka omugwa wakati wa poliisi ne bannabyabufuzi okuva lwe baatandika okwekalakaasa okwokutambuza ebigere mwapuli w'omwaka oguwedde era enkuŋŋaana zaabwe ez'ebyobufuzi ezisinga okwetoolola eggwanga ziggweredde mu kulwa musaayi. Ebiseera bingi abantu bano abawakanya enkola ya gavumenti baganidde okukuba enkuŋŋaana mu bifo ebimu ne balagirwa bazitwale ku kisaawe Kololo kyokka oluvannyuma ekisaawe kyo nakyo kyassibwako obukwakulizo nga waliwo okutya nti bandigumba eyo ne bayitawo obutali butebenkevu. Enkya bano bategese olukuŋŋaana okujjukirirako ebikolobero bye bagamba nti poliisi ebibatuusizzaako. Obwo oluvannyuma lw'ekiragiro kya gavumenti kitegeeza nti olukuŋŋaana luno luli mu lusuubo lwawo nga ba FOC bawera. Ng'oggyeko okujeemera ekiragiro kino bano bateekateeka kugenda mu kkooti etaputa amateeka etangaaze ku nsonga eno. Ogenda mu kkooti ekyo kituufu nnyo. In fact nze ndowooza ogenda mu kkooti kyekyalisinze ate nze mbagaana nti emitwe eminene egyo gye babadde bakola nga tebawulira bagende mu maaso. Abakola ssemateeka wa Uganda bali bamanyi bulungi nti wajja kubeerayo abasajja abaatamira obuyinza abeekwata ku bisubi nga bannansi babakooye bagezeeko okulemesa bannansi okulwanirira eddembe lyabwe ne batuwaayo Article 29 ye tutaasa ku bantu abalinga Peter Nyombi. Beerabira nti constitution eyo y'emu egamba nti obeera ne freedom of expression oteeka okurespectinga rights z'abantu abalala. Mu kiseera kino nga Kampala ali mu keetalo k'olukuŋŋaana lw'ababaka ba paalamenti okuva mu mawanga ag'enjawulo mu nsi yonna waliwo okutya nti emirimu gy'aba FOC gyandikose ebyokwerinda by'eggwanga. Wabula abatunuulizi b'ebyobufuzi balowooza nti kino kiraga ekifaananyi kibi eri abagenyi ku demokulasiya ali mu ggwanga.